Starlink here in Uganda. Okay, as we are waiting for the launches and all those things, olwairo njagala tutunulire Starlink mwabambuuze mpitirivu abayitirivu ennyo Starlink ziriwa olwairo katubaddemu nga tulaba kiki ddala ekiri ku Starlink naddala wano mu Uganda natwakomawa okuva lwe twabasuubiza nti tugenda leeta Starlink wano ku Upstate International. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbaniriza nnyo bantu bange bana Uganda banange abalungi ku mukutu guno ogwa Upstate International. Amanya agange nyengere bajjukiza nti ze Haji Kawoma Shafik okuva wano ku Upstate International. Tukola ki mwana tufe twakuguka bintu bino ebya teknolojia ebya IT nga tutambulira mu networks ezenjawulo okugati including omulimu gwa hotspots abantu abaagala okutandikawo obulimu butonotono bafuneyo ku busente obutono mwanatu obwa buli lunaku wano twakuguka mu kubayigiriza butebe batandika bayinza okukola era ne equipment oyo yenna eyeetaagisa okukola omulimu ogwo ne tuba nga tumuyina wano ku Upstate. Tusangibwa wano ku Kampala Road, ekizimbe bakiyita Sun City Arcade. Era otuuka ku Sun City awo owuliza Upstate International buli ajja kusongera wano obuuza nti njagala ku Haji Kawoma bajja kugamba mwanatu genda wano ku room number F26 wano ku Kampala Road opposite EM Plaza. Abantu abangi abadde batubuuza ku Starlink ensonga lwaki tubaite tujogerako over this whole time was because tubaite tufuna information eri official entuufu okay tugirete mu maaso gammwe so tetugenda kubaddamu because mwagala tubaddemu tulina kubaddamu kituufu era tubaite tugatheringa more information but era still tetulina full details but katubawe ku details zetulina for now mumanye ekigenda maaso at the moment. Starlink preparing a launch okulaunchinga mu Uganda wano mu mwaka guno as promised okusinzira ku information jetulina naye tugenza olaba nga omwaka gugenda gugwako tugenda mwezi giyenderera kati tuli mwezi ogukola ki ogusembayo era twayogera mu video yaffe gye twayogera ku Starlink nti essaawa yonna tugenda yeta kits ezo wano ku Upstate mujje muzeeyolere mufune ku internet eyo eri mu bbanga eri mu bwengula ate nga erina ebizibu bitono. Right now tulina ebizibu bingi ku networks zaffe era ezenjawulo era ndooza kikyo lwaki abantu muli mukumbuuza Haji lwaki tuinstalingira Starlink. Gavumenti ya Uganda nga etawategeeza yasisinkana ne team officials aba Starlink era indication ezaaliwo zaali nti gavumenti ya supportinga idea eno ey'okuleeta service eno mu ggwanga naye as of now okutandika okudeployinga Starlink rollout eyo tenaba kubeera official, tenaba kubeera completed. I think they are still in the process of rolling out that process. It's not completed, but I want to tell you, okay, in the meantime, some people abantu abamu bali mukozesa bakozesa Starlink wano mu Uganda bulungi ne bazikozesa ate balina buzibu ne bagikozesa batya bagikozesa waliwo kye bayita link gye bayita roaming okay roaming kitegeeza ki kitegeeza nti kit ogigula nga eri supported mu nsi endala for example Congo ogende Congo oba Kenya nti Starlink eri supported in Kenya kati nogula kit eyo from the supported country then noja nogikozesa mu Uganda temporarily because Starlink zino bazikola ngosowa notambula nayo motoka rooftop yo notambula nogenda mu kyalo internet yo notambula nayo. That's how it's made because it is meant to only see the cloud and it gives us access to the internet. Okay, now we try again America. So kitegeeza nti
nti kituufu abantu basobola okuba nga bakozesa internet ono mu Uganda, but olina okuba nga okozesa unofficial means, okozesa unofficial ways, n'okozesako temporarily paka wetufuna launch yaffe locally wano mu Uganda nga ya Starlink, era nga emaze okubeera nga eri regulated by the authority which is Uganda Communications Commission. So awinza otya okuactivatinga Starlink eno, njagala tukitunuleko tukiyiseemu katono, wadde nga ago ge mazima genjagadde okubagamba ge mutayagala kyemanyi kuwulira naye nga ge mazima. Okay, so ekyoka ddala ordering a Starlink kit yo okuva wano ku Appsec International oba ku any authorized reseller. Okay, Maloku oba importer, anyone who is authorized, you can just order it. You can order a mini kit or a standard kit, any kit that you want. It comes with the kit comes with a dish, it comes with a router, and then it comes with the cables. That cable that comes from the roof up down to your station in the home. Then after you install the equipment, ideally, how do you install the equipment? You take out, for example, rooftop oba n'ofuna pole nga nini n'ogihookingirako, because egirako ne hook up yayo gyosobola ogiwanika ebirenge esobola okulaba sky eyo bulungi nga teri interrupted. Then kyekyakola o installinga Starlink app ku simu yo, then womaliriza app ekuyamba okufuna best location for the dish, then nekuyamba okufuna signal eyo okugirookinga mu location yo gyojagala. Then ekirala no subscribinga buli mwezi. Okay, omala okuinstallinga naki osasulayo ka monthly subscription fee. Weba location eyo eri supported, so kitegeeza nti gwe akola roaming nawe twagambye ogenda sasula mu sente ze Congo oba sente wherever it is supported, oba Kenya, osasule ku rates ezaabwe ziba supportingira ko Starlink subscription eyo. So woba okozesa unofficial bino nga wengambye abantu abamu mukozesa abamu obuzibu bwe bafuna nti kit zino after some time oba oja activating the, for example Kenya noja nogikozesa. Kati problem usually jetufuna abantu abo bafuna nti singa ISP waffe Starlink detecting anti eno location oba territory eri unauthorized, ebiseera bisinga eyinza okugidisablinga paka oddayo ku location eri yo gyemanyi. Okay, because kit ebera baba gisibidde ku locality emu, singa egezaako detecting anti ndi mu territory tali ntuufu nga elookinga ng'ebeera disabled, toba tosobola kufuna internet nga bw'ojagala mwanatu. Abadde bambuuza sente mmeka, what are the estimated costs and what we are going to look into that officially in our next videos, but mbadde nsaba tubeere bagumikiriza nnyo naddala mmwe abantu abawagira Appsec International tugumikirize Starlink zino tugenda zireeta era tujja kuba tubategeeza. Okay, ebisingawo ku ebyo bye mbagambye osobola okujja mu inbox yange directly oba n'okubira kasimu mwanatu nenkunyonyola ate ebikira mwanatu ku bino naye nga ekituleetera kino kyonna okuwagala okugenda ku Starlink olw'ensonga nti service ba ISP baffe balina ebiseera ebisinga tubeera disturbed. Waliwo location ze tuinstallingako ISP naye nga eri musana kweri ekiro neevaako, kawungezi ni kweri ate kati ebino ebintu bisindikiriza abantu okubeera nti banoonya alternatives. Okay, if everything was okay, then I mean Starlink is expensive, it's more expensive. Okay, and people would be very okay with buying data from Airtel or MTN or any fiber company, but because of that, the instability in the network provision yensonga lwaki abantu batandika okunoonya wano nawalo. So tusobola okunyumyamu, osobola gwe mwana tu n'okujja wano ku Appsec ofuna free inquiries from me in particular, nenkunyonyola ne tunyumyamu
ekimu oba ekiddako ku ebyo. Sente meka ze tusubscribinga buli mwezi ku Starlink na kit eno ya sente meka my inbox jangu mu kabox tunyumyemu oba officially tujja kujja wano later tubategeeze sente meka na bwetaaga ki na birungi ki ebiri ku Starlink ate ebitali ku traditional networks zaffe zino ze tulina mu ggwanga right now ze tukozesa ku hotspot. Bana nsaba tukome wano lunaku lwaleero tunyumizaamu ndowooza ekimala ku Starlink ngezezaako okubaddamu anything that is not unclear osobola okujja mu inbox yange oba noweereza mu comment section then tusobola okubeera nti tuzisoma ate tubaddemu abawuliriza baffe abalungi banange njagala komekeza nga mbebaliza ddala okay mbebaliza ddala okubeera nti no banaye mutwagadde okuva wetwalonkinga project yaffe eno ey'oku TikTok in particular ne ku YouTube ne ku channel zaffe zino endala zonna zetulina you're giving us a lot of attention and we are promising you tewali muntu yenna kwe tugenda kulekerera amabega oba obimanyi oba tubimanyi tutambula ffenna okay mbagaliza okubeera obulungi. Let us meet on the next one. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Goodbye.